ne owulira abantu bonna Kyagulanyi project ye NRM ekyo sikikkiriza si project yamu tekisoboka ekyo tikigenda kubeerawo bwe kiribeerawo ndimanya nti munnaye kwolwo naseerera Uganda y'enkya kyova olaba nti abantu bonna bagenda kubeera so disappointed abantu bonna abajja ne babuukira wamala mwegendereze nnyo okubuuka okuva n'ogenda mu mawulire ogenda obeera MP bwe bakukuba akalulu oba tokyalina woojja kyova olaba nti abantu balinga balalu olwaleero profesa yafuuse mulalu ebintu byayogera byokka si bikyakwatagana tebikkwatagananga nako era tewali awuliriza mukulu oyo ng'abadde ayogera ne bamunyonyola nti yasomesezza bonna boolaba nti aliwo nti ono yabasomesa asomesa bali nti bayinza oga bali mubasoke mubazzeeyo mubazze mubawe ekibuuzo ekirala bayinza okuba nga tebaayita ono bwaba ye yabasomesa olwaleero profesa bw'abanga yasomesa basseggona balukwago baani ne bamuwulira bimuvaamu nze nkitegeera yabasomesa era nsibambi simudawutinga mu magezi ge at all naye omuntu omuzze bwe zinaamala awuliriza bw'ati nga si munnansi tabatta mumanyi oyo naga ati yatemya amasannyalaze abadde MP afubutoka wano n'agula trakita n'atema amasannyalaze naye ate abo bonna boolaba ba MP abasomesa bamuga ati aha kyovola palamenti yammwe embi musooke mutuuze abasajja bano bano abasomesa ayinza okuba nga teyali muki naye kirungi bamukyalenjinga nawulira nalukola mukyalenjinga amuga wansomesa naye ku kyo ne kino si ki so on my side I'm so disappointed with my colleague sibambi mwagala nnyo era abadde muntu wange nnyo n'ebintu ebyo mulimu ebintu byengenda beera disappointed ku bantu ennaku zino Haji nkulaba wali omusajja ofiira ku Mathias Mpuuga I was so disappointed with Mpuuga katuuno Yusufu Nsibambi akuyiye aye muntu atananjiwa yessemuju Uganda y'enkya naye balina omukisa eno struggle gye balimu singa baali mu struggle yaffe babadde bawedde wangi babadde bagenda kukolebwa kuttibwa ffe mu struggle yaffe n'omala ovaire kati wavuddeyo n'ofubutuka n'ojja eno ne tukukwatako ekibonezo kakumbi Nsibambi Balatifu Ssebaggala mu struggle singa baali mu yaffe ya kinaana abo badde mayiti zitabawedde olw'ensonga balidde mu struggle ki olukwe yes Uganda y'enkya Nsibambi yakoze mistake esinga obukulu eno nsobi Ssemasobi yanyiize nnyo n'asalirawo mu busungu nkyali ku kiri yoke nzije ku kya State House gye baalaze ekyokujja okutema amasannyalaze yasaliddewo mu busungu yabadde alina okudda yeeka amasomesa balala kuba kati omuntu ng'oyo yabadde alinamu abantu be yalisoose n'addukayo n'abaga waaye ekintu kino bw'oba balemugalinda tewali yadde ajjamu gamba nti genda oteme amasannyalaze tewali muntu yali adde ajjamu wagira n'asalirawo mu busungu n'oggyako amasannyalaze kituufu nalumwa nnyo era nange nga bwe ndowooza abantu be nali sisobola kuwangulwa yali Nsibambi Uganda y'enkya Haji mu kabineti omulaba Nsibambi oyo omusajja ajo gayinza okumuweerawo bwa RDC oyo omusajja oyo okyogedde ennaku z'omwezi nga nalumu oyo Balatifu Ssebaggala bagenda ku bwa RDC tebalina gye balaga walala tebalina gye balaga walala Uganda y'enkya Museveni musajja muzibu nnyo Museveni musajja muzibu nnyo baprofesa bonna baprofesa abo bambulirako makerere gye bukoma temujewabwe oba abateekamu ki oba mulogo ki gwe yagenda era ebbanga lyamale Tanzania musajja oyo alina omulogo amulogera alina omulogo amulogera w'amaanyi ebbanga lyamale Tanzania eyo Mozambique eyo n'abalogo gye bali abatuufu walayanji bulijjo ekibuzo ekyo nti okukikubuuza oyo musajja ekyo sijja kijjamu kamukamono nsaasira katonda taga tebako kintu kirala kyonna naye ate gwe watonda amajini ago President Museveni alina ejjiini liri yagendako erikwata abantu obwongo bw'emmyo nebasigalaawo okitegeera nebasigala awo kati ogenda okulaba ate yo mulaba lwaki emyaka ate olaba bamulaba nga seyinti entalo bekuba bokka ogenda okulaba kati olutalo olugenda okubeera wakati ejjiini libalwanya ogenda okulaba wakati wa Mao n'Anita yali eri bw'ati
naye ku bonna ajja kukola byakola ki byayagala so singa nti Mao bw'anajja taakole no Mao naye ajja kukola nti byabadde akola ki nani nti bwadde era ajja kukola ki ate bonna agenda bawa ssente beekube ajja ku lunaku lw'okulonda njagala ombuulire yali ayogeddeko ku abo ndi Museveni oli mubi watutomeza ne tulwanagana no bakataaga bonna bagamba mwenna mulonde Museveni naye nga Kataaga abadde akimanyi eyamufulumya Parliament Museveni eyafulumya Kataaga ki olwamaze akalulu n'amuzza mu sseeka n'amugamba Kataaga n'akola statement akalulu kabadde kalungi kayitirivu kakati bwe ŋŋamba oyo nti omusajja ono aluga abantu nze mba mukyamu ki Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu Ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu mukutu gwa Uganda ey'enkya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uganda ey'enkya. Alright, abatula ku Uganda ey'enkya tubaaniriza nnyo. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala ndi ne kitange Haji Muhammad Kizito Kaloole. Tugenda kwogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ebyobukulembeze abangi bemuyita ebyobufuzi. Akalulu kawedde abakaaba ndowooza amaziga bagenze bakkakkanako ababadde emitima egibeewanyisa abasinga bagenze bakkiriza nti ddala kituufu akalulu baatubbye oba baatumezze. Kale bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye oludda oluvuganya lwaguddemu nnabe simanyi oba kyekigambo ekituufu okwogera Haja n'ategeeza. Profesa Yusufu Nsibambi yazze asomesa abantu abayitirivu ennyo amateeka okuva Makerere University. Yakoze ekitakoleka oba ensangi zino kye tuyinza okwogera okulya olukwe mu opposition oba Yuda era bangi bamulabanga Yuda Iscariot olwaleero. Yavuddeyo n'akulembera banna abalala abali ku ludda oluvubula gavumenti oba oluvuganya n'abatwala mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe nga baga nti bagenza okuteesa n'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni okulaba butya basobola okwogerezeganya ku South Dialogue era ab'opposition babeere nga bakwatagana wamu era bassa kitole ne gavumenti eriko ey'NRM. Bannabyafuzi bangi nnyo abazze ku ludda oluvuganya bazze bamalamu bannayuganda essuubisaako n'okuba lyamu olugenda okuba disappointinga bangi nnyo olukalala bwe tulusoma luyinza okubeera oluyitirivu nnyo naye kale twagala tumanye ebigambo n'ebikolwa by'abano kye bitegeeza mu kaseera kano akalulu akakomekkerezebwa era ye Profesa Nsibambi atugamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakkiriza yawangudde akalulu mu mazima n'obwenkanya. Haji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba? Mbiraba. Bikunakuwaza, bikusanyusa, kiki mudu ki gy'olimu gye bikuleseemu? Birakuwaza kuba tuzze tubyogerako ebbanga ddene sibisanyusa. Tenga bekolebwa abantu abalowoozebwa okuba nti balina obuvunaanyizibwa abasobola okukyusa ekintu. Ndi omu mu kusookera ddala abasooka okuwakanya Nsibambi okugenda okubeera MP. Mu mutima gwange lwaki mu kisanja kino ekiriko wonna okuviira ddala bwe yajja mu elective politics okusooka bwe yali ayogera
Ayina ebintu bingi byayogeranga nga birina omuzinzi era nga bigattako nnyo. Naye nze nga mmanyi teri atwala bwongo bwe mu gavumenti nga takkiriza bino ebisatu. Takkiriza luzira, takkiriza ekizayiro, takkiriza ntaana, ng'agenze kukola genuine politics okukyusa ki ekiwa kiradda mu Uganda tekikyaliyo, kiranga tekisobokera ddala. Kane ng'abantu ng'abo abamu basigaleyo eno basomesa abaana balekikyala bakole ki wati bane kibagenda kukola kyokujjako okwongera okwesaaba obwesaabe. Naye timane kuŋŋaana naye munne olemerwanga okugeza tolemerwanga gezaako. Gezaako olemerwe naye nga tolemereddwa kukola ki naye nga baka bayingire sajja abasomeseza amateeka ng'abo bwe banayimira ku paalimenti bayinza okubaako n'ensonga zebakola ki zebateekawo. Ekyokubiri bw'ayimiranga oyo omusajja lekikyala abaana bazaasomesa bonna bw'aba abannyonnyodde kino ekintu ye pozisoni yaabwe abaali badde bagezaako okulya mu nsi olwo bayinza okukola ki ekyo nakyo kyamulema okukumaakuma kuba bonna basegona baani ate nabo yasomesa aye nabo ne batuuka okusomesa naye bonna bamulema okukuŋŋaanya. So siyinza kugamba nti ndi musanyufu ku ekyo, ndi munakuwavu. Yusuf Nsibambi Yuda eri opposition. Ekibuuzo ekyo katukizeeyo emabega. Omuntu ayinza okubeera mu kifaananyi kirala nga bamulabira mu kirala, naye ebikolwa byo Kyagulanyi alina ebintu byagendanga ayogera tulibalabiranga ku bikolwa byabwe. Kaakati Nsibambi bamulabidde ku bikolwa. Omukulu Nsibambi kino kyasoose si kye kisoose, ekirungi yeewaddeko obujulizi. Kyo kimu. Obujulizi bwe yeewaddeko butujja butuukako. Naye emabegako eyo bannabyabufuzi baatuula ab'oludda oluvuganya ne balumba Besigye. Besigye oli musajja wa maanyi. Niye olabika otemaatema muki? Mu opposition. Oyina FDC ensi yonna mwekuwulirira. Buli oyimira ku FDC buli muntu akola ki? Awulira. Ekikujja eno ojja okola ekifo ekikyekatonga kiki? N'abaga nti olunaku lumu baatuuza delegation conference FDC. Bwe bagituuza bonna nga batudde. Omu ku delegation conference n'ayimira n'abagamba bannange tetugezaako kugenda mu maaso. Mu lukiiko muno mulimu omuntu yalabiddwako ne Museveni ekiro jjo. Badde nsaba afulume. Nga totannakimalayo gwe boogerako yayimirira. N'agamba nti nze nabaddeyo. Nabadde obuzibu bw'olutindo lwange. Obuzibu obwo nimbunnyonnyola pulezidenti nga tuli ffenna. Era bwe twamaliriza yantutte mu kisenge we nasanze abalala. N'abalala bano mbalaba wano weebali. Besigye n'amanya bigambo bya Dr. Retired Colonel Kizza Besigye yabyogera. Baali mu delegates conference. Najja nankumbi n'agamba we naviirayo n'ensalawo ne mmanya nti bendi nabo tetuli ku kkubo lyerimu. Kyekyabuze Katonga. Naye nga nange Besigye yogere Katonga was against mutima gwange. Okola parallel structure. Exactly. Kyo nali nkiraba si kituufu. Ng'oleo muwakanya ogamba lwaki mu mutima era saakyogerako. Naye kati ekyo bwe nakiwulirako emabega eyo wamwejeereza. Nemwejeereza ekyo kimu. Naye mpulira muganda wange oyo Nsibambi ng'agamba Pulezidenti Museveni yamuyita ne bagenda abantu basatu n'abawa omulimu. Mugende mugambe Besigye mugenda muwa obukadde busatu ave mu ggwanga ngende ndayire obwa $. Ekyo kiva mu kamwa kaani? Professor Yusuf Nsibambi yakyeyogerera okujja nga nalaba bubi nesinywa omwenge nti nali ekyo bwe kiri. Bwe yakyogera omulimu bagumuwadde n'agenda ewa Besigye n'abantu bewa Besigye takonkona mukwano gwa Besigye n'olwala ajja kusigala nga mukwano gwe. Bwe yatuuka n'ayanja nga tebannagenda ku kiringa ekyesente yakikoonako omukulu atutumye ABCD. Yagamba nti Besigye yababuuza ekibuuzo nga temunnatuuka ku kya ssente kiri wala. Tusooke ku kino mwatuuse mutya okusalawo okugenda mu meeting yeeyo. Nsibambi yagamba nti nga looya namanyirawo nti ddiru ekoze eki eyiise.
ekibuuzo kyokka mwatuuse mutya n'amanya nti ddiiru ekoze eki oyeewaako obujulizi gwe nga gwe ku bwa purofeesa bwo ogenda otya mu ddiiru n'omukulembeze gw'oli naye mu kibiina mwowa amagezi mwoteeka ssente mwe bakurespektingira n'ogenda mu ddiiru esalawo ogenda ku opposition muwe ssente mwali mumugulako ki yakugamba nti mwabba akalulu kange naawe akalulu koyogerako baakabbaakako kuba baba beesiti baba bakubbye ensi bange lwaki okateeseza nti tugende omusajja ono afulume awo nawo nenkubawo ekituli namba 1 bwe kyatuuse ku kino ne gujabagira ekisookera ddala akalulu kaluma oba oli mugagga oba toli mugagga kubanga ye yeeyogerako ng'omugagga naye ate ebikolwa bye yakozeemu ensobi ngenda kuddamu katabo kazinunula omukazi ku lwawo kulaba yagamba zinunula mwana wange owulirizanga nnyo okubulwa kwa buli muntu era otwalanga ebbanga ddene okusalawo tosalirangawo mu busungu nsibambi yakoze mistake esinga obukulu eno nsobi semasobi yanyiize nnyo n'asalirawo mu busungu nkyali ku kiri lyoke nzije ku kya State House gye baalaze ekyokujja okutema amasannyalaze yasaliddewo mu busungu yabadde alina okuddayeeka amasomesa balala kuba kati omuntu ng'oyo yabadde alinamu abantu be yalisoose n'addukayo n'abaga waaye ekintu kino bw'oba balemugaye linda tewali yadde ajjamu gamba nti genda oteme amasannyalaze tewali muntu yali adde ajjamu wagira n'asalirawo mu busungu n'oggyako amasannyalaze kituufu nalumwa nnyo era nange nga bwe ndowooza abantu be nali sisobola kuwangulwa yali nsibambi kubanga yali badde alina puroguramu buli lwakubiri ku leediyo mawokota empya biki byakoleddewa mawokota fushuwa nga nkimanyi n'abantu era nange ndi disappointment nga ye okuba nti awantu yatwala amasannyalaze bwe kiba nga kyekituufu n'abakolera amazzi byonna byayogera byabakolera mu bokisi basangamu obusatu naffe ensi nange ndi disappointment abalonzi tetuma kye tukola ki kye twetaaga kubanga ebyo n'asasulira abaana ki school fees ku ssente gy'agamba eyiye ekyo kikyamu nkinenyeza abalonzi naye teyalivuddeyo buvyeri kugamba nti ngenze bajjako masannyalaze ebikolwa by'abalonzi tomala n'obejjeereza n'ogaba bayinza okubeera nga amazima si balalu abalonzi si balalu naye abalonzi bakozesebwa bannabyabufuzi abalala kubanga nsibambi kyaggamba faaza amugamba tukuwadde ekisanja kimu kitegeeza waaliwo omukono omulala emabega ogumukuppye invisible hand mu mirimu gyonna gye bali gikolebwa mu constituency nga girimu obukatoliki bwonna tebamuyiseeko n'omulundi n'ogwo naye abadde agendayo nga yeetwala kitegeeza abadde alwanyisibwa wabaddewo omukono ogubadde gumulwanyisa muki kati bannansi bano ate bawulirira nnyo mu bannaddiini okusinga naawe omuntu bannaddiini babakozesa ensobi kubanga okufiirwa nsibambi bamufiiriddwa mu nkulaakulana nga ey'ekitundu ekyo bamufiiriddwa kakati tudde wali mu kusalirawo mu busungu kiringa bw'obeera n'omukyala ne mwawukana n'otandika okwokya kade ogenza ekiyungu kiwazimba ewaabwe okyokyezza bw'oba wamugulira akamotoka okakoze eki bodaboda y'omukadde gye wamugula naye ogikoze eki oba tokisaliddewo muki mu ssanyu buba busungu era kitegeeza singa mawokota empya yabadde mukyala sibambe kati yalibadde mu kkomera adde ayinza okubba ennyondo mu butanwa kiyakoze alinga yakubye mukazi we obusungu bwabadde bungi akalulu kawamulumye tikayinza butamuluma biro byonna byakalulu kyendowooza kuba kugamba sente azirina naye ne palimenti ekigirimu sikimanyi nze yajja ne sente zange nengula ebyo byonna equipment nzirina kangene ndikisitalinga nteekawo kampuni yange funa omwana inginiya tutandika okukola abakubo kubanga obusobozi obutuuka pulezidenti mbukola ki obulina kapasite ngirina lwaki siddira byuma byange bye nagula ebyenimu amakubo
ningenda saba president owaye nti nze mpa amakubo nekolera amakubo gaisagala kumpa sente nga bwowa bana abalala nze mumpe contract Lorenzi lina enda zigula tractor ngenda kuongerako equipment ebirenga ekoze eki oba mbadde limaga obwerere agesente gagenda kunnemerawa kati ikubo lyali badde akola ki lyali badde akwata ku buyuma ebyo sente ozirina so ekyo sikyabadde kituufu yasaliddewo mu busungu era abasajja bawangulwa akalulu neyongedde batya nga muwanga Simamu Yanja Ssenyonga bwe bamulangirira amalayoko mu ddakiika nga 2-3 kuba gwe Nsibambi oli shuwa wakakasizza tewawangudde kalulu tebakuwadde ekyakyogera naye gwe baakawa ne bamulangirira gwe tebakuwadde kalulu era tebakubbi era tagamba nti bamubbi kubanga nokugamba ne president yawangudde muki mu mazima na bwenkanya bw'oba wakoze ekyo njagala ofumitirize banno mu ggwanga lyonna obululu bwe balangirira bo bakole ki ekyo kyasooka okukkiriza akirabe nti yabadde ki nsobi okitegedde bassemujo bakkiriza basegona bakkiriza era bazzeeyo ne bakola ki ne bagamba kati ekyo kimu ekyo kato kiveeko katugende Sibambi ogenda otya mu State House awo wewali ekinyusi Nsibambi assurance President Museveni yagamba nti 2026 sirina opposition ye yali amaze okuteekawo abakozi akyogera alina n'obukakafu nga yateekadde emisango bendowooza bayinza okuba nga beebo siri sure n'ekisoboka okuba kubanga bw'oba ssaawa eno omu ku bantu abasinga okuba ab'amaanyi ku opposition nga tolumbye structure ya kibiina kyo kuba nayo yamweganye FDC yamukoze eki yamweganye n'osituka ne mwekwata mwenna Sebaggala mubadde wano mugenda mwekwasa ekigambo ekigamba tugenze kuwolereza ki ba political prisoners nti babate abasibe gye bali okuva emyaka 15 emabega mubadde mulina obusobozi nga muli mu parliament musobola n'okutuuza parliament yonna ne mugaba ne tetujja kuddamu kutuula kati wali abasibe bano abaana bagende mu kikuba mulimu abasibiddwa ebyo by'obufuzi ekyokubiri ogenda kuteesa ne President Museveni ataaba ki abasibe nabagamba dde omuntu yenna ayagala okuteesa ne President Museveni okusonyiwa abasibe temumala biseera mujje muteese ne position mugijjewo Nsibambi totawanagenda President Museveni kubanga bw'ona ogamba nti ogenzi wa President Museveni ate abasibe bali tulina akalulu akajja aka 2-3 alina okuzzaayo abalala kuba abantu bonna boogenda okuta si ba 226 gwokka tulina abakyogamu nabo gye bali tulina aba 216 gye bali tulina aba 221 gye bali tulina aba 226 simanyi oba aboogana kako gendera kayinga sonyiwa bonna bagwayo kitegeeza buli kalulu mujja kuddayo muteese kakati okumatamala biseera nze nsaba abakulu abagenze bonna balatiifu baani bonna abaagudde bagambe president basooke bakomewo eno gye tuli mutugambe bannabyabufuzi mwenna abali ku ludda oluvuganya nti okuta abaana bali okimanyi nti kubanga President Museveni yagala ekintu kimu abaana baasibwa bagamba tuli ku nkyukakyuka kati bw'ojjayo nkyukakyuka ekomyewo gye beetaaga bw'ona obakkirizisa mu mutima olowooza mu mutima gwabwe bakkiriza kuva mu kkomera tebakkiriza kuba nti ekyukakyuka ogibawadde gye bakola ki kitegeeza ogenda kusigala ng'era okyateekayo abalala kuba abaana bazaalibwa bano bonna bali mu kkomera tuwamba 46 tewali aliwo abalala ba myaka 2 Basembuji Mpula boogerako balaba ba myaka 12 kati bakaddiye bazadde bafuna bazzukulu ne be bazaala bagenda kuddamu kukola kintu kimu munaateeseza bameka kati gwe Nsibambi otunnyonnyo olina emyaka 6 231 kuba olina emyaka 65 oyinza okuba ng'olitayalinze n'okukola ki ani anaawoleriza aba 231 bw'onooba ogenze bw'oba ogenze ani anaawoleriza 2 ameka so bwe baba nga bali ku jeno ndi bagabadde bagenze kuwolereza baana balina kudda eno mu opposition tibadde mmanyi nti tuwanike naye mu struggle si be basoose Nsibambi
naye balina omukisa eno struggle gye balimu singa baali mu struggle yaffe babadde bawedde badde bagenda kukolebwa kuttibwa ffe mu struggle yaffe n'omala ovaire kati wavuddeyo n'ofubutuka n'ojja eno ne tukukwatako ekibonezo kakumbi Nsibambi Balatifu Sebaggala mu struggle singa baali mu yaffe ya kinaana abo babadde mayite zitabawedde olw'ensonga balidde mu struggle ki olukwe yes abantu balemererwa bulijjo naye bw'oba olemereddwa gamba banne nti ze ngenze kange nenkola ebintu kintu kiganye kuba si gwosoose mu 83 ze bayitanga kompyuta balemererwa embeera y'ensiko era bajja wano kino kyogerako dda ffenna twasula mayuni wali abajja okukwata wano abantu gye bayita pandagaali twasiba mayuni nakulabye abaana balemererwa era ne bakola ki baziyitanga kompyuta ne baziparadinga zalondanga omukuki omu era bebalonda abamu tebadde kulabikako alala bakoze eki kati Nsibambi mu saidi y'opposition singa abadde mu kiseera kyaffe kati bonna bagenzi abo baali badde yes babalidde mu struggle ki olukwe kakati ekyo n'ekirala nze ndowooza ayinza okuba ye naye bambuza ekibuuzo Pulezidenti Museveni bwakuwa omulimu okola yageeso nkola nti munoonya bifo bambuge munoonya bifo kiri declaration emaze okikkiriza declaration yagikoze omuntu agamba nti Pulezidenti Museveni otufuze mu kibiina ekyaffe ekyanemu ekyange n'obeera ng'ombaddeko emyaka 20 essaawa eno kipya ki kye nakoze ekirungi olyoka ojja okola ewange ambuulire nti owaayo Museveni akyusizaako kirungi kiriwa atukakase nga looya nti akalulu ke twawangudde akabaddeko NRM kabadde free and fair era yakyogere naga nti kugamba mulimu excitement mulimu ebintu byonna okwegendereza ng'ogenda okukola statement kyenakugamba nti si buli muntu kyenalinga baliyo mu nsi buli wakutunulizamu akazina n'okola ki n'oyogera nze wendi mumpe abantu okumanya nti Museveni musajja muzibu nnyo oba mugezi nnyo oba mubi nnyo engeri gye yayingira opposition yonna nakugamba nti Kyagulanyi 2026 talinaaki abo bonna babadde saidi ya Kyagulanyi wakyogera nti tagenda kusigaza muntu yenna amugoberera si bawagizi ne mu bannabyabufuzi wakyogera nti Bwanika yakugamba ku kali akalulu Museveni yawangula akalulu oyo naye abadde ku opposition omukulu Nsibambi yakoze eki yakatiriza legitimacy nti President Museveni akalulu yakawangudde mazima n'obwenka naye nga mulimu akalulu kamanyi nti bakalangiridde nga tekabaddewo yakitegeddeko nti abantu okulonda abamu bajja okulonda box ezimu zaatwalibwa ayina kyeyalabye ng'ekyemasaka ekiri kiriya bano basiwungu babalangiridde mweno ate omusango oguzze kuwona ate omusango gumu nga tegunaba nakwawula yadde wiiki n'osala guno mu nsala endala omulamuzi y'omu ne guleregula n'oguno okusala musala ki ekyo Nsibambi nga looyo akikola ki akimanyi lwaki aba ayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo kyekiri kiraga nti Pulezidenti Museveni ye yagenda okwogera ekigambo kyemutatigiira bigambo byabyogera ng'asaaga egurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo Bansibambi bonna ba Kyagulanyi kuba bali ku opposition genda Nsibambi okule tajja kukola nti yazze kukola nga wa Nuupu no n'aba Nuupu abazze wabawulidde bakugambye eriyo ababaddeyo nga balonde ne bataboogera bajja kuboogera Pulezidenti Museveni awemula bano Bansibambi tatiisa mbutiisa babadde mugezi nekino ekifaananyi yagadde kibire kuba yakitegedde kisobola kubeera kyakyama ekyo kyo yabadde akimanyi tatulimba kukutugamba no abo na Museveni abafuula nga baana bato wa profesa bokomeno bweru wa Museveni tewali wa profesa abo nabona they are bure President Museveni yawabula ba profesa nakugamba omuntu abadde mu struggle y'emyaka 6 ne Museveni bwe yali tamanyi kuwandiika linnya lye tewali mu ggwanga yali muzanyire ku bwongo naye yabazanyirako ekifaananyi kino okuvaayo tekyavudde ku babadde bakyetaaga no asooka atuwa ebikadde kuba yatugambye nti yazza asisinkana ebikadde Mpindi Bumaali si NRM yayogera ng'ali ku leediyo n'agamba nti
nze nsibambi oba yamukola nsobola okusabira okusingana President Museveni bali ku panemu nga nsibambi avuma Museveni ku CBS tabadde mu fumiti ayogera ebigambo byonna naye nga ali against ebigambo byonna ebifuluma amukolokota watudde naye defendinga Museveni mpindi bumaali ate ono amusabira amukolera appointment omusambi wa Manchester United akubira paso wa Arsenal kakati ekyo kisobola kiraba nti omusajja oli kyaba ayogera muba temukitegedde nja kugimalawo nezino zonna okumalawo amangu yagadde bantu buno bonna buzannyo bwa president so kino ekifaananyi tekyazze by accident no okubabuuza asirika ate yakifulumya bapresi gundi bwe bali ogera mubuuza president wakifulumiza ekifaananyi kyaffe ogera musanga otya kati wano wonna obalaba era bajja kudaba mu meeting naye mu meetingira ku ki haje ekifaananyi ekyo why now nga tuli ebyakalu tebinnaggwa obubbi obwabaddewo okuwamba abantu ekibuuzo ekikulu lwaki kati bagenze kunoonya mirimu okay yes bagenze kunoonya mirimu ekyo kisookera ddala era ebyo byonna bire baliko kunoonya mirimu ekyokubiri balwanyisa okulaba nti bano Bakyagulanyi tebalwanira baana baasibwa ate President Museveni era abantu abamu ajja bbata kubanga ayagala kukakasa bano nti bebaki bebatuufu nti bateese enteeseganya bazikoze bulungi naye bw'abate era ajja kuzzaayo abalala ate bona tajja kubata era kati ogenda kutunula abo tobalababo kati ridika zigenda kutandika bagenda kutya abantu yes ebyange byongera nga asaaga naye ridika bagenda kuzifuna bafune emmotoka ezibawerekera eziriko n'abasirikale tubeera nga bwe twogera wano nga tebannazifuna eggwanga lino lirina engeri gye likyuseemu mu nkyuka ekolaki mu konstitution ya 1962 mwalimu kakoleza kagamba nti buli muntu anaatulanga mu maaso g'omukulembeze anaagabananga ssemateeka wadde oyo wankaaga mu ebiri buli anaatulanga mu maaso g'omukulembeze anaagabananga kyovola nti abakulembeze bali tebaali nga bangu nnyo kusinkagana kubanga buli omusinkagana era ebbaasa okola ki ebintu byaggweranga eno bakamala byonna be baminisita baffe ababeera wansi nga pulezidenti omusingana babeerawo era ensonga enkulu ennyo kubanga alina okukola ki okubaayo kaakuwa alina okubaayo kaakuwa kikendeeza expenditure okitegedde kakati olwaleero bano pulezidenti bunaku alaba abantu era ne sente zikola ki ne zifuluma alina budget eri awo ya donations kubanga ye eyo kampeyini ye kati ogambye nti tugala kuta bannabyabufuzi abaasibwa tota bannabufuzi byasiba kakati lwaki mumusaba pulezidenti ate abantu mwagala kumulaga nti afuga bubi ensi yasiba abantu oba lwaki yasonyiwa abantu abasibe ng'emisango weegiri mwensiba muleke kutwonoonera pulezidenti waffe kumulaga nti mukisajja mukyamu bino bye boogera bamutomeza tulina ekkooti abaana abali bebakutte bebaasiba balina emisango gye bakola ki mubaparedinge mubateeke makooti kooti weeziri bweba balina emisango gibake mu vi basasulire ebibonerezo exactly lwaki mwagala ona basonyiwe ekisookera ddala bamuwanga kivumbi bonna bakwatiddwa mugenda basabira ebisonyiwo lwaki musabira muwanga kivumbi ekisonyiwo musooke muleete ne bali abatta bali abantu investigation ejje abantu bano bebatta baavaawa kubanga ezo maiti ziriko abantu baazo twagala kumanya nti ono yava ADF ono bamulaba ezaire identity card w'ezaire ono twamulabako egiiri ono abadde wakkoni okitegedde abo abafiiridde mu njo waaki ensi etegeere nti muwanga kivumbi abantu babadde olina wateeka abantu abakyamu mu nnyumba yo ng'oteekateeka okukola obulumbaganyi ku gavumenti era nsibambi tebalina kye bawogera ku baana abantu abaakubwa obukubu yawa obujulizi mu kusooka n'agamba nagendawo amasasi gakubwa wansi ng'ekigendererwa kya kukola ki essaawa enaga nti nsibambi agamuwanga kivumbi ebibye bibi nnyo tamanyina kyakola ki ebibye bibi muwanga kivumbi ku musango omuteekayo mwakwatirayo mundu kimu abattirwayo baali bayeekera kyakubiri babatta abantu abatta abantu abo batubuulire kiki ekyabawaliriza waavaayo omuliro munda ogw'emmundu ne gudda omwali mutangira ebyo byonna mubiteeka ku ki kakati mwe mwagala okulaga pulezidenti nti mulinga kimumukolera muwongera kumulaga
nti musobya bwe guli abo abantu si alina n'okuyimira ne mugundi y'okukola ki teyeetagisa na kuteesa ere n'omulundi n'ogumu bano bamenyi b'amateeka oteesa nabo lwaki kakati kitegeeza abasibiddwa lwa byabufuzi bw'ogamba ne mubateeseza baba political prisoners tebaba bazzi ba misango kuba omuzi w'omusango wa njawulo ne political prisoner muwaki kuba emisango gyabwe batujju kutabangula ggwanga kulya mu nsirukwe ogwo omusango kooti babasalire basabe ekibonerezo pulezidenti abawe amnesty kuba bangi nnyo bazaawaki so nsi bambi baddemu beebake okitegedde bano bonna bagende kuba kakati ebibiina ebivuganya President Museveni DP Weri yagenda kiriya nekwatagana nekola memorandum of understanding egenze kuteesa peace and reconciliation sibo kiri wetutuusa olwaleero yamwegaanira mu kamera n'amugamba nti ze nali nnoonya regional balance mawe sikulonangako nti wajja kuteesa najja ku balansinga ki kakati nga mawe yi yagendera mu foomu ki gwogenze sebagala bamaze kukuba kawempe MP ogenze bakubye kuwa meya ogenze saawa eno oyogera birala okitegedde kabuusu ogenze kyova olaba nti abantu bonna bagenda kubeera so disappointed abantu bonna abajja ne babuukira wamala mwegendereze nnyo okuba okuva n'ogenda mu mawulire ogenda obeera MP bwe bakukuba akalulu oba tokyalina woojja kyova olaba nti abantu balinga balalu olwaleero profesa yafuuse mulalu ebintu byayogera byokka si bikyakwatagana tebikwatagana nga nako era tewali awuliriza mukulu oyo ng'abadde ayogera ne bamunyonyola nti yasomeseza abo naboolaba nti aliwo nti ono yabasomesa asomesa bali nti bayinza oga bali mubasoke mubazzeeyo mubazeemu bawe ekibuuzo ekirala bayinza okuba nga tebaayita ono bwaba ye yabasomesa olwaleero profesa bw'abanga yasomesa basseggona balukwago baani ne bamuwulira bimuvaamu nze nkitegeera abasomesa era nsibambi simudawutinga magezi ge at all naye omuntu omuzze bwe zinaamala awuliriza bw'ati nga si munansi tabatta mumanyi oyo naga ati yatemya amasannyalaze abadde MP afubutoka wano n'agula tractor n'atema amasannyalaze naye ate abo bonna boolaba MP abasomesa bamuga ti aha kyovola palamenti yammwe embi musooke mutuuze abasajja bano abasomesa ayinza okuba nga teyali muki naye kirungi bamukyalenjinga nawula nalukola mukyalenjinga amuga wansomesa naye ku kyono kino si ki. So on my side, I'm so disappointed with my colleague. Sibambi mwagala nnyo era abadde muntu wange nnyo n'ebintu ebyo mulimu ebintu byengenda beera disappointed ku bantu. Ennaku zino Haji nkulaba wali omusajja ofiira ku Mathias Mpuuga. I was so disappointed with Mpuuga. Kati buno Yusufu Nsibambi akuyiye. Ayiye. Muntu atannanjiwa ye Ssemuju. Ssemuju era singa naye yadda mu kulwanira mu mawulire. Nali mukubi ne yayogera ekintu kye nali kuba nagamba n'omuntu nga bamaze okuwangula Ssemuju ku ekiro ne mugamba Ssemuju ali principal agenda kukola statement si gyegenda okwewuunya tekisoboka be Ssemuju ayomba gye agenda kuyombera ne mbagamba Ssemuju agenda okukola statement yakola statement ensi yonna tekkiriza. Haji ng'obonyeebonye n'abantu b'owagira omu akuyiwa buyiyi abantu bempagira naye ate nze era bonna sibina nnyo kyenkola nze ekintu kyokka kinnuma kiri kimu my boss His Excellency the President Museveni buli lwakola ekintu ekikyamu ndwala kubanga nzirayo emyaka 4. I know him for 40 years back why we fought biki bye batunyonyola byonna ebiriwo mbiraba bikomyewo why n'otunula kati kyolaba ekyewagudde kumugamba nti abadde mu tujju nakiraba muwanga kivungu mu 81 mwezi gwalinga gwa 3 gwa 4 abaana bava bamulaba bamuyitanga mayanje mulaba kaggwa bagenda kusubula binyeebwa ekibuga basubula binyeebwa babiteesa babisombe babiteesa balina emmotoka egenda ebitike ne bajja babiteekamu amasasi ne babayunga omusango nti bateesa amasasi muki bayeekera kakana nga babagyeko sente almost ebinyeebwa kumpi sente zaali zigula ebinyeebwa zonna balinga abagula ebinyeebwa obuki obupya. So gavumenti okujja okuyunga abantu byebintu byetulowooza ebyali bikoze eki kati bwe tubiraba ffe ng'olwale kyoba olaba nti wamala muli bulungi kuba temumanyi obulungi bwaffe bubeera kyebuli mu butamanyi butamanya muli bulungi mwebaka naye ffe bwe tugenda tuddamu tulaba emyaka 40
ne tutunula ebintu byonna bye twali tubiraba engeri gye byali bitambulamu ne tumanya n'ensi Katonda bwagigogodde kubanga ffe twakirowoozaako nti Pulezidenti Museveni Katonda si mwenkanya omuwoteka Uganda amagezi ago gonna gaalina singa wamuwa Amerika ffe yerevo gye twatubukola ki Katonda omulyaza amaanyi nga ggwe oli waawa noddira Museveni waffe ku magezi gonna gaalina gane ebbako lye yeesera n'omuwaka Uganda akasa katono myaka 4 kayinza okuba nga kagaanye mwali mu mutuma omulimu omunene mwali mu Uganda tumanyi nti Uganda ne Africa erokose kwaffe shusho twakimanyirawo ti Museveni wamalawo nakirira South Africa efunye omulimu agisorting out naye evuyewo kwaffe ffe ensi twali tumanyi embi bino byonna ebya Kenya kayo tubitegera twali baana bato naye nga tumanyi Uganda mbi nnyo bo tagifuze bubi tumaze ogiyera tuweze Uganda ewedde akire South Africa era nga ffenna tuli redde kukka era singa tugaa nti NRA tumaze okukombowa Uganda nti Africa abazungu baali tumaliddewo Africa South Africa twaligenza ssebo tikyaliko kibuuzo Museveni nga yabakwata ku mutwe nga mwamugera era gwe mukisa gwokka gwolaba nti emyaka 40 agitutte kubanga omuntu byennyonnyola abatwali nga byetulaba ate nabo omusomesa omulungi buli lunaku agattako bugasi kintu kitambula ate nabano ne bamuyamba nnyo abaali mu gavumenti ne beeyongera okukola ebikolo biri bisinga okuba ebibi against the people of Uganda. Haji Akaliba akendo omuganda agamba okalabira ku mukonda Yusuf Nsibambi waliwo obubonero bwe wamulabirako noga nti noga ebyo nizo obuteewuunya ebimu ekigambo kiri kyenkugambye ekyasooka wali weyagendera ewa Besigye nga muwa obukadde 3 obwa $1 nekubamu emabega okay. Bwe nekubamu emabega nzize nina ebintu byenkola ki wabadde bawagamba nti omusajja oyo ali mu kitanda kyekimu naye nga tekisoboka mpuliza leediyo yaabwe nga boogerawo ne medicine ekose buli baawo ne babwanika bampuuga ebigambo Nsibambi byayogera nga byamagezi nnyo byonna naye nga atasobola kuba nti ali mu kitanda kyekimu naffe tekisobokera tekisobokera ddala naye ngeraba nti nti uyo takonkona olugambo zenga oluwuli yes nenga tobikkiriza era nga bwe twakugamba nga ebyampuuga n'otugamba wamala mwegendereze kyova olaba kiri kyenaddemu kyegamba ekyabali omu nsi abantu omuntu abeera eno nga saagenti nga yategeerera ensi nga gwe jjeno oli wali abasajja bampindi bwe baali boogera ensi negwa ku ttaka Nsibambi yabakolera appointment kakati kiweewuunya ekigambo ekifaanana bwe kityo ekyo kitegeera otya bw'oba otudde ku ttaka n'olwalo nteeka omweso ku ttaka ne ntunulira Nsibambi nga muwulira mu CBS ebigambo byayogera ku gavumenti ate ono adifendinga gavumenti mpindi ate nga mukubaga nti owainjagala kola ku mukulembeze nti omwetaaga ddi Museveni musajja muzibu nnyo Museveni musajja muzibu nnyo baprofesa bonna obwaprofesa abo bambulirako makerere gye bukoma ewabwe oba bateekamu ki oba mulogo ki bwe yagenda era ebbanga lyamale Tanzania musajja oyo alina omulogo amulogera alina omulogo amulogera w'amaanyi ebbanga lyamale Tanzania eyo Mozambique eyo n'abalogo gye bali abatuufu walayanji bulijjo ekibuzo ekyo nti okukikubuuza oyo musajja ekyo sijja kijjamu kamukamono nsaasira Katonda tagatebako kintu kirala kyonna naye ate gwe watonda amajini ago Pulezidenti Museveni alina ejjiini liri yagendako erikwata abantu obwongo bw'emmyo ne basigala awo okitegeera ne basigala awo kati ogenda okulaba ate yo mulaba lwaki emyaka ate olaba bamulaba nga seyinti entalo beekuba bokka ogenda okulaba kati olutalo olugenda okubeera wakati ejjiini libalwanya ogenda okulaba wakati wa Mao n'Anita yaali eri bw'ati naye ku bonna ajja kukola byakola ki byayagala so singa ti Mao bw'anajja taakole no Mao naye ajja kukola nti byabadde akola ki nani tebwadde era ajja kukola ki ate bonna agenda bawa ssente beekube ajja ku lunaku lw'okulonda njagala ombuulire yali ayogeddeko ku abo nti Museveni oli mubi watutomezza ne tulwanagana no bakataaga bonna bagamba mwenna mulonde Museveni naye nga Kataaga abadde akimanyi eyamufulumya paalimenti Museveni
yafulumya Kadaga ki olwamaze akalulu n'amuzza mu sseeka n'amugamba Kadaga n'akola statement akalulu kabadde kalungi kayitirivu kakati bwe ŋŋamba oyo nti omusajja ono aloga abantu nze mba mukyamu ki Kadaga ebigambo bye yayogera wali tosuubira nti banaddamu n'okusala olwaleero bali bati abantu kyova olaba nti paalamenti etandise okugenda mu buli muntu yenna ayagala abantu abayivu abantu babagyemu obwesige era kyemalengera okubuza ku bayivu bano kikwoleka kyaki abantu babadde balina obwesige mu nsi paalamenti ogenda kugitunuulira ate Museveni kyasinga okwetaaga kakati bansibambi bagenda sibambi for automatic alina ekifo ky'obwaki naye Museveni aji mu kabineti omulaba nsibambi oyo omusajja ajo gayinza okumuwera obwa RDC oyo omusajja oyo okyogedde ennaku z'omwezi nga nalumu oyo abazitifu Sebagala bagenda ku RDC tebalina gye balaga walala tebalina gye balaga walala abategeereze ddala bwe Kadaga wagamba singa saalinze yamuteekawa ku ttaka ategezaako gaana okukola olabe nakyo lulikukola oba kibi oba si kibi ojja kukola kati obwaradesi bubalinze ng'anaaba abase ate bajja kukola bw'ogaana okukola era ojja kusigala ng'oli mu kuzunga buzunzi gye bannabyabufuzi tubadde tutya abantu babadde bawa ebitiibwa nga baweemuse nnyo ku mulembe guno bannange okujja kwa Kyagulanyi era abaana bakyogera ati abaana babeera ku social media bagamba ne Kyagulanyi yeebale kujja bannabyabufuzi bonna nga bakunani baseggona bannabyabufuzi bonna kati nsibambi babaddewo nga balina opposition yaabwe kukolera mu myaka 5 najja ku radio n'avuma mu byavumamu naye batuula eri abo nabyabufuzi ate Museveni oyo gwolaba nomwogerako ebine musingagana wali gwe n'ogenda n'otugiza interest ye alinganga mu America President Museveni bw'abanga abadde ayogera ku America oyinza okugamba naye byonna assignment za America zeyagala mu East Africa ne Central yazituukiriza naye wano ku TV nga tumutunuulira tumutenda abazungu tebamumanyiira naye kiki kyatakoze ku bazungu kye babadde beetaaga kakati bannabyabufuzi bano era kyova olaba nze on my side nina abantu nga 6 mu ggwanga muno benkakasa badi disappointinga nga Mpuuga bwe yandipa disappointinga naye abasajja ababiri bano Besigye Kyagulanyi abo sinnaba kulowooza nti bantu baffe ng'ensi nga mmwe bwe mulowooza kubanga basinga obungi bagamba Besigye Mmoolo ekyo nakiwakanira ddala naye owulira abantu bonna Kyagulanyi projekiti ye NRM ekyo nze sikikkiriza tekisoboka ekyo tikigenda kubeerawo bwe kiribeerawo ndimanya nti munnaye kwolwo naseerera nga bwe naseereranga ku Mpuuga we yali number 1 wange nti ateesa Mpuuga nga alinnya we ne bamuleeta obulezi baga nti ali ku pano gundi sivaako bazaali ngamba abaana mugindi kodingire nja kugiddamu ekiro ensonga nateekawo nina omwana gwe nalyako sente zaita nabazinsasula waliwo omwana wa media wano yankyazaako lumu ne mugamba nti Mpuuga bw'afuna abantu abo ajja kuba wangudde Kyagulanyi yafuna bameka nze waŋŋamba nno omuntu yafunayo nze waŋŋamba omu eri ku nnyanja nonga nti bw'afunayo omu nekuga yiye kennyini nti tasobola afuna yadde akalulu emasaka nenga yakafuna era mubaasooka okukkiriza nti muwangule ate yakola na bulungi nnyo kuba kati singa naye debate eri mu mawulire ng'alwanira akaki akalulu naye yakulinga bulungi nga muntu mukulu n'ateeweebuula kati nenkugamba nti abantu bakyawa Ssaabalangira wano abantu era kyova olaba nze ndi mweraliikirivu abazzukulu bagenda kubba entaana zaffe kibooko nga toli eri wansi tulengera waggulu mwana akuba migo nti oyo muzzukulu ogwo wazaala mutabani wamala yamuzaala nti kiki nyanti ebintu bye mwabakolamu mbaleseko bajja kutukuba entala bajja zookya nti ani yakola bino nti ono yali akola nti profesa nti yavaamu bino nti entaana nga bagirumba
byolaba mu maaso byolengera abazzukulu mu bagenda kukola tebasobola butookya ntaana zaffe nazikuba miggo. Professor Nsibambi ekyokubiri agamba ekyawatute mu State House okwogerezeganya dialogue era President yabatisse eddimu okudda bw'oba boogerezeganye n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti balabye butya bwe bateekawo enteeseganya n'okwogerezeganya ne gavumenti. Ekigambo ky'oyita dialogue nkyogeddeko emyaka 10 wano. Nze nsinga okwetaaga okuteesa. Bantu batuule mu kisenge. Naye omuntu ateesa alina okubawo ekyokuteesa ali ogwo. Nga bateesa ku kintu eki ova otya mu bukulembeze. Eyo agenda bw'olikkiriza nga President Museveni agamba nti mbayise tuteese enfulumanti y'obukulembeze. Kyakubiri nga si yakubiriza. Temuyinza kuteesa na muntu gwe mwagala kujja mu bukulembeze nga yabakyazizza. Kacaayi kake. Sukaali wuwe. Basoose mugamba kyetuliko kyagala budget. Basabye dda sente. Walayi katuumule mu katujje. Abagenda okuteesa. Basabye dda budget. Abakulu katujje. Kale abakulu tukomye nkyali ne Haji Muhammad Kizito Kalole. Haji wetuumulidde wali yange nti bana ate delegation yagenze okuteesa ate yasabye budget. Haji ate budget eba yaki mu kuteesa mu nteeseganya. Kigwe mulimu kati njagala ombuulire. Religious Council bavuddeyo bano guteesa. Interreligious Council. Bonna tewali atalina ssente za gavumenti. Kituufu ekyo. Zabayite za president. Ssente by the way za president zaffe. Naye zituwamba era zigabanga ezizi. Kakati njagala ombuulire yabadde awo atakwatanga ku bbaasa ya kkaki. Motoka bavuga zaffe zinenga ziyise mu mikono gya Museveni buli kintu kyonna. Amafuta ge baliko. Kakati mwe mwagenze. Ekibiina ekya DP temukisomyemu mu kiwandiiko kikyasooka okukola ne President Museveni kituuseewa ekiwandiiko ekyo. Endagaano President Museveni yakola ne UPC Akena ayombera mu ffumbiro kama era bo baagaye nti bayinza Akena omanyi President Museveni alinganga omusajja omulenzi omuto nga yakola ssente ze abakyala bonna abaleeta mu nnyumba ye alinga Bahaji. Mawa ali munda alwana kati ate ovudde ne UPC eri mu kulwana kati aleesa abagole ayigiza abagole kati ogenda kulaba okulwana naye mmwe temusoose kumanya nti owaayi abasajja bano abatusooka mu bufumbo batuuseewa ye Mao okuba tochi gye bali gye Mao yagenda kuteeseza kugatta nsi kati alwanira bwa sipiika kiri kituuseewa tugamba abasajja Mao eyagenda okuteeseza kireteeza ne bakola ne memorandum of understanding ne bafuna n'ababaka okitegedde kati ate bwakubiriza parliament seberi bakuwa constitution ogireseewa kakati mwe bakulu baprofesa basomesa amakerere tobuuziza nti eneetuuseewo ya Mao Akena ali ku gate akuba gate awalamba kuyingira munda amayinja akasuka munda yakafumba ebisanja 10 okitegedde kati FDC gujja okulira tobagambyeko nti nkoze eki kuba baganye tebakitegeddeeko bo bagaye ati tubimanye gwe Kabuusu nawe ani noni omulala Latifu kunupu tewali kikoze eki pipi eya Saddam Gayira ate oyo bamukoze bubi Saddam Gayira kimanyi yali badde agenze naye bamuliddemu olukwe asira ba Saddam Gayira waganira kakati naye mumulese ebweru mugenda kuteesa ku ki nti wabeewo enteeseganya myaka 5 gye balaba gigenze gitya tugiyiseemu tutya emyaka 5 batandise dda bakulu okutemaatema budget wagira bye basabye budget gye musaba musobole okutuusa eki naye mutugamba mulina essente Religious Council erina essente erina ne ziboodi mutule na mirembe mutule ku Supreme mutule ku IU ezo nazo na bukiiko bajja bawa boodi za mukoleki kati musaba budget yaki okitegere basabye da budget balina okutambuza amamotoka ezo sente tezigenda tujja zitegeera luvannyuma kawe president awemula ajja zibawa batandiko zirwaniramu ajja zibawa kakati njagala ombule bana abadde bategeka ebivulu abo yabagobye yabamaze bali mu kwekuba migo babala mu ne group tonakitegeera abo yaba sortings out
neggulu temukyaddayo nabawa ekyammwe ebyo byonna bikola abimanyi. Ndabira ddala ekitabo kyewagaa nti ddala kituufu twetaaga Museveni omutuuza wabbali tumanye butya bw'otegeera engeri y'okudibaga eggwanga. Yannomako kimu butakola, yali badde akola university ng'esomesa bakulembeze bokka. Ensi nsobola ntogibeezaawo emyaka 5 nga tetambula ng'ate weni ng'ate bankubira mu ngalo. Eyo university twalifunye sente mu ggwanga wano Uganda epitirivu ennyo, tewali ataalize kusoma. Okitegedde? Yali badde akisobola ogikola. Kati bonna ba religious council nabo banoonya ssente. They are looking for money. Okitegedde? Abo nabo n'ensi bagivaako dda. Tewali ali ku nsi. Parliament gitunuulire eki. Parliament egenda. Parliament ogiraba tewakyali muntu wa muzinzi agenda kuyigira Parliament. Kubanga abantu eno abalonda Parliament. Government ekoze ekisoboka kyonna okutulaga nti abantu abayivu tebalina magezi, tebalina mugaso. Tubakuba left, right, center. Omuntu yali badaga nti bana erekikyala we Makerere ayingidde Parliament nti ye eyo tteeka liwedde. Ensa ezze mu Parliament okujjamu ebisanja siba Walukagga bagyemu ebisanja. Siba Geoffrey Rutayi, siba Hilda Mani. Okitegedde? Ezze ejjibwamu abantu bebadde mulowooza nti bamaanyi. Kakati bano abaana abali eno wansi bwe batunula ne baga nti tutubuulira tetukyayagala lekikyala atugasaaki. Kubanga Katonda yayambye Sseggona, Walukagga ne bamugjamu. Omuswalo gw'abadde agenda okufuna ku nsi teyali gutegedde. Adagera kumuwangula 98%. Magola teyalifunye kalunaka. Gundi Sseggona yabadde okufuna ku bululu. Naye nga 98%. Naye kakati nga bw'oba otunudde nange embeeraawo nentakula omutwe nendeeta Walukagga nendeeta Sseggona nga tekitalinga on my side. Siraba bwe nzija Sseggona mu Parliament nendeeta ki? Naye olw'empeera ezeefaanana etandise otulaga nti bannaye mwe temukyalina makulu. Abantu bajje essuubi mwabo abasuubira katugende na bano abateeketeeke. Kubanga ne President Museveni bw'ogenda okugeraageranya abantu bazze yali agera mu struggle. Baprofesa baaliwo wano. Ensi yaga nti ffe tujja genda ki. Gundi yalina diguli 3. Kayiira 3 yasomera mu America diguli 3. Abantu bagenda nowe Dar es Salaam. Okitegedde? Baprofesa bano bamugoberera nga tabayise. Binteleki ky'okuva market yabayita bonna n'abagoberera. Ate n'omusango n'akubuuza okimye eki. Zize kulwana naye yakugambye tulwanira ki? N'amala okutuuza ebibuuzaawo ebyamangungu n'olyoka oyingira training. Okitegedde? Kakati abantu bajja kuva ku abo be muyita abayivu. Era si kubavaako batandise dde bavaako. Njagala ombuulire omuntu olala gw'oteeka ku Kyagulanyi profesa mu ggwanga Uganda. Obateeke babiri ku minzaani ng'obuuza bantu wansi. Bajjanako kuba bukubi. Kakati ndowooza ekyo kintu genda okitunuulira. Professor Yusuf Nsimambi yagamba nti ne Lina Zadriga emabegako gye bazze basinkana President Museveni nti Deputy President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mambuka ga Uganda naye omu ku bazze basinkana Museveni. Ekintu ekyo baakimubuuzizaako ng'akiwulira. Naye oli Nalukola n'amubeerako nnyo ng'amubuuza ekibuuzo ekyo. N'agamba baakola enteekateeka eyasooka ng'akakiiko k'ebyeddiini Inter-Religious Council. N'ebibiina ne bituula nga kyebagenza okwogerako kyekyo. Meeting ne tuteyatula yambuuza mwatuulawa. State House n'agamba no. Kakati ekigambo ekyo Denda Ziriga titugenda kumubalira mu bagenze mu State House. Ng'ekibiina kyamusindika. Communicating n'ebibiina tugenda kukola kintu ekino ne bamusindika mugende mukole platform. Kakati mukuddeyo tebaabayise. Okitegedde? Kubanga okuddayo baali badde balina okugenda wa? Okuddayo nti owaaye Ziduga baamukwata nti ye Lubongo yakwese ku Secretary General. Tuddayo wa? Otuwaani. Yakwataganye balina bizibu na Nuupu. Kubanga Ssebaggala tebakyakolagana na Nuupu. Yes. Ekyo bwe nkirowooza. Abantu ababadde mu State House balina bamuzinzi balinawo kyoga nti abono bwe yatutte emmundu mmenye. Gabaliwa.
bonna bakozi kabere professor himself kitakyalina muzizi enkwata gye yakuttemu ekintu tesobola kubeera nti nina okukola ki erina okugasa mwageddeko agenda ki okitegedde bagenze kuyita mu buyisa ate ekyo ffe kituyamba nga NRM kyongera okulafuyiza ddala eno era kyongera okukakasa ekya President Museveni kyaga tetukyetaaga ki naye nga ebibiina byobufuzi abantu bayinza kuggwawo era ne 2031 majja kufuna obuzibu bwe bumu ku baana abaliwo ekyabaana abagenze tekirabika nga diversion abantu okubajja obwanga bwonna okubussa ku akalulu nga bwe katambudde nti essaawa eno kati leetawo byonna byebimu ebyo bigambo gamba nti akalulu katambula bulungi ebyo ekigambo tekyavudde mu nsibambi ng'omuntu ekyo kiyinza okuba nga kiplanting eno kiteeke ku TV yes kirowooza nti mu bwongo bwe bw'atuula n'akakasa tayinza okugamba nti akalulu katambudde nga bakakola ki kikisoboka sirowooza nti ayinza okuba ku level eyo naye waliwo ekintu kyolina omanyi baga nannyini nje yamanya bwekola ki bwebonga yamanya gyagizza kakati bwomala okugenda nakugamba nti buli muntu yenna agenda okugenda wa President Museveni agende ng'ateesa ekintu kiri eki tumaliriza opposition tetukyakuwakanya ekyo kyayagala okuwulira tewali kirala era buli agenda okuteesa ne President Museveni nabaga temuddayo kutawaanya na President Museveni mukomewo eno mu opposition zammwe mugambe ekintu eki resolution President Museveni tukukiriyalinze ng'eggwanga opposition tugijjeewo kola ebintu nga bwebikola ki bw'obyetaaga ate no bakola ekyo ekisinga okuba n'ekizibu gye tuli ekyo ne bamala bakikola ndituvudde mu byobufuzi getwala ensi nga bw'ogyetaaga we get a big problem. Yes. I'm telling you ekyo kiyinza n'otutwala ne tubayita abantu mujje tutule tulabe engeri gye tukola ki ekyo nga badde bakikoze butereevu naye nga ate ffe kye tukisinga okwetaaga okuwulira era ekyo ne bamala bakiteekawo ne kitereera eruzira tesula muntu n'ekigo bonna tubata omulundi ogwo mu kisanja kino olabawo enteesaganya ekintu ekyo ky'obadde osaba ekyabakulu n'abakulu batuule ku mmeeza tulabe tutya bwe tutereeza eggwanga omuntu ali omu kyokiraba nga kituukirira mu kisanja kino omuntu tekisoboka naga President Museveni is not ready to be ruled with anyone in this world ekyo tekiriyo omukulu si mwetegefu kufugibwa nze namutegeera ku bwange nyiza omutegeera obukyamu amusole naye nze nkimanyi President Museveni tagenda kufugwa muntu mulala yenna kubanga yamanyi bw'abala emyeso gye ate n'akola mistake tatusomesezza kubala myeso nga bw'agikola ki teriiyo mabega eno bwentunula muntu gwawadde mweso kubanga omuntu gwe yalibadde awadde omweso yalibadde waali nga tumutunulira okuva emabega nti omweso gutambula bwe guti naye era ndi mweraliikirivu nnyo 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 singa President Museveni ava mu nsi eno simanyi kiyinza kukweraliikiriza ate nga simanyi kubanga abantu baagala aveewo ate bwe kikweraliikiriza no sebo ze saagala aveewo agende bw'atyo ekisooka obulamu mbwetaaga ekyokubiri abaana bange n'abazzukulu njagala babeerewo ekyokusatu eggwanga n'eggwanga liyinza okugendera awo mutabani wa Gaddafi baamukwata ne bamukwatira ewaabwe ezentaani ekkooti y'ensi yonna ne bageta tumwetaaga tebaamuwaayo gavumenti ye Tripoli nemuga tumukola ki bano Khalifa Haftar amwetaaga ow'e Benghazi ne bamusiba ne bamuta n'asigalawo ne bamukuuma abamukuuma be bayegera abalwanisa kitaawe bamala omukuuma ne balaba nga waliwo transaction zigenda okubeerawo obukulembeze tubwetaaga naye ani asobola mutabani wa Gaddafi yateekayo okusaba kwe ne bateekayo okusaba kwe ne bakusabotaginga naye eri Tripoli ne bagamba omusajja oyo bw'ajja akalulu akakubye lwaki akakubye nti ebbanga okutobonkana okubadde mu nsi yaabwe baga nti afazaali omwana ono addemu atwalemu nga taata we bintu yali abitegeera biyinza okutambula mutabani wa Gaddafi baamukubye masasi ng'ekimukubye amasasi eteekwa okuba nga Khalifa Haftar yamukubye Benghazi oba international ng'eyamukubye ey'ensi yonna naye nga tebamwetaaga kuddamu kukola ki kubanga olwaleero omwana ku kalulu yaleera kuba 90%. Natunulidde abantu abasaalidde Sharif Islam abaamusaalidde nga bano bali bagatumuwone buwonyi kwe kumukola ki kakati ensi
buli lwogifuga ekumala ebbanga ddene ebeera disorganized. Abaana si bateeketeeke. Eggwanga Uganda tewali amanyi welikola ki weliraga. Tugenda okwetereza buli muntu agamba kino kyange. Olaba ye yennyini bamulaga nti twetaaga obukulembeze mu nsi. Okitegedde? Opposition emulaga obukulembeze tutwetaaga. Bannabyabufuzi abawangaddemu otufuze bubi. Toyinza kumanya n'ebiri emabega w'amagye. Kati ensi eyinza okuddamu nefaanana Libya. Ekyo kyensinga okwiraliikirira. So tewali nteesaganya z'olaba mu kisaanyi. Naye nga siziraba, naye nga ekigambo kyonna Uganda n'okugiraba nti eritereera ye President Museveni okubayita ye yalina obbayita sesibo kubanga ye tayagala. Wabula abeetaaga bakozesa. Buli mulina okujja mu maaso ge mulina kubanga mukozesebwa bukozesebwa. Ye twatuukadde ku mbeera ddala nti pulezidenti w'eggwanga okwekubisa naawe ekifaananyi ate otya. Bane mulimu ebintu biteetaaga na kwogera ku nsi. Nti nze okundekubisa ekifaananyi President Museveni ate kinekweke kinteekate ku profile. Kati olwalaba babuuza nti wayi ate munteekako yabizze ddi okutuuka ku ekyo obutagala kulabikana naye. Mutuuke n'okubeera nti bamugenda mu State House mugirabikanga agenze mu nnyumba ya sitaani. Yes. Kisoboka kitya? Lwaki? Kakati awo alina okutegeerera nti kuleka eggwanga lino nga litambulanga bwe ndyetaaga mu maaso, Mukama Katonda alitwale mu maaso, ndifuza emyaka 4 nga bw'alyogerako ndirina emirembe mingi, okwongera okukuuma emirembe yalina okuyita bannansi. Ate ekyokuteesa bano basiba basooka bakivuyeeko ate kambazzeeyo emabega ku nsi bambi. Eggwanga oliteesa eggwanga liriko bannyini lyo. Bwe bansi bambi si bwe bannannyini ggwanga. President Museveni si gwe nannyini ggwanga. Tulina amawanga agaakola eggwanga Uganda gali ku parliament. Amawanga agakola eggwanga li parliament si be bali abaaliwo nga bateesa, abaliwo olwaleero mugende munoonye nti mwabetteeso mulinaani. Twagala abantu bwe bati. Mu Buganda twagala abantu bwe bati. Mu Ankole twagala abantu bwe bati. E Bugisu abantu bakomewo muteekewo ne ba stakeholders abalala bannaddiini, bannamawulire, bannabyabufuzi mutuule mu kisenge tufunire Uganda solution. Naye bannabyabufuzi nabo tebajja tukolera ki? Bannabyabufuzi akola constitution emubeza mu buyinza myaka 4. Yes. Tewali munnannyini nsi ayinza kukola constitution ya myaka 4. Tikisoboka. Teri munnannyini nsi ng'oleesa amawanga agali ku parliament 13 gayinza kukola parliament ya myaka gakola close myaka 10 fuluma. Tegaliko na kiddako. Myaka 18 akola ki? Bisanja 2 kola ki? Ate ne constitution jemuge toyinza kuddira muntu yeekolere constitution. President Museveni yeekola constitution ya 95 yagyekolera yiye. Era bwe tuba tujjamu ebisanja tetubijjira mu mulala. Ate ekisanja kijjiramu ani atanafuga. Ekisanja nkijjiramu oli yakijjiramu kuba kiki kiyamba ye. Okijjiramu Kyagulanyi atanafuga. Tosobola kujja lupapula mu kitabo kitali kikyo. Exactly. Ejirimiti wali ogijjiramu ani? Kitabo kikyo. Exactly. Ojjamu olupapula luwulu. Wetwetaagisa eggwanga bwe mwagala okuliteesa liddemu okutambula. President Museveni alina mantu, ate mantu bw'anaaba anaateesa condition ezo zirina okubeerawo nti amawanga agaakola eggwanga Uganda galina okubeerawo. Tugattako baani? Titugattako bano. Ani akubiriza olukuŋŋaana? Era si alina olukubiriza. Haji akasembeyo ddala Medard Lubega Sseggona natudde naye lwabadde lwa bbalaza. Nantegeeza nti yalowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abeera ng'akkiriza waliwo emisango egimuvunaanibwa obanga bw'awulira mu luvuuvuumu yeetwale ku CID oba embuya yeeweyo eri abakulu bamuge nti ababuuze nti banne mpulira mugamu nti noonyezebwa nzuuno neereese. Kyekiseera Bobi Wine yeeweeyo bigambo bya Sseggona. Sseggona yakomyewo ddi mu ggwanga? Gwe abadde naye yakomyewo ddi? Abadde mu ggwanga. Ebyali ku Babi yabiraba? Angamba ye talina bujulizi era nakimuza nanga nti ye talina evidence, talina facts, ye takkiriza nti ebyo byaliwo. Bw'aba ali mu status eyo butasobola kumanya kiri mu nsi eno muteeke mu kiti ki. Bw'oba nga obukazi ate okubeera kweyembera gye bamuyisaamu. What about?
ekyo kiveeko asooka atunulire Besigye yagenda mu Ekizayiro teyezza ali luddawa kakati ekyo Sseggona yeebaka atunule nnyo ayebaka atunule nnyo ebibuuzo mulimu ebibuuzo bye tulina okwogera ku mawulire kuno ebigenda tuleetera obuzibu mu nsi muno nze siyinza kudda wano ssaawa eno Kyagulanyi yadde si wa kibiina kyange kudda wano mukudaalira busebo vaayo gye weekwese yange ogende ku CPS bakulabeko alina abantu be nekyati akimanyi ensi yonna ekimanyi Kyagulanyi ayinza okutalina musanze sirowooza musango gwalina naye ate mmanyi nti singa ajja ayinza okukwatibwa ekyo kyo nkirowooza naye ng'omusango omukwasa ayinza obutakola ki naye temuyinza kubulamu gavumenti eba n'ebintu byayo byesirikira yinza okuga nti ssebo emmundu ez'egindi twasirikira nsirikire zaaliyo ezaaluwa togamba twakuleka bulesi naye kati nga bweweeyisa bwoti emmundu zaffe weeziri wano gavumenti ebulwa musango eteeka ku muki neeguttusa neeguddamu neeguggulawo Besigye ali mugwa kwagala kutta pulezidenti si gwegwo ye baamukwatira Kenya gye yali agenda oba omuttira simanyi gye yali yagenda okweteekateeka n'Obedi Lutale kakati ali n'emmundu zaabwe kakati ekyo Sseggona ajja obukyayi ekyo nja kitwala nti ajjawo obukyayi yes kankimuteeka obutereevu muganda wange Sseggona muto wange ekigambo kyogezezza busungu na bukyayi era bwe bamwogera ebigambo mu bisunsule kuba ebigambo bingi ebyogolebwa abasajja abo lwaki boogera ebigambo ebyo omusajja ono asse kaliya yaabwe for sure nga tumaliza kanziremu akantu kana abantu bali batabukawulira mu 1900 ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi 1974 waliwo ebikondi byateekateekebwa e Zaire byali wakati wa Muhammad Ali nani ne George Foreman. George Foreman ndio zaine emyaka 25 kwa 26 Ali yalina emyaka 32 gye myaka giba mingi nnyo mu America ku mulenzi omuto difference age eba nnene nga mugenda mu kulwanagana naye mu bikonde munnamawulire asanga Foreman nga atudde ku makya asoma amawulire nga gonna gamuwaana program egenda kuyuza Muhammad Ali biki byonna kati bwakyusa omuko gw'emabega nga kochi wa Muhammad Ali agamba Muhammad Ali to survive Foreman alina okudduka ennyo alina omwewala ennyo okusobola okusurvivinga round mukaaga awo ajja okukola ki Foreman yagamba munnamawulire ne kampu ekimanyi yandiraba kitegeeza nolaakola ki kakati bagenda balina kye bayita robi basisinkagana mu kupima mu kukola ki Foreman yatula Muhammad Ali bwati masambuga I'm gonna hurt you I'm gonna kill you not because I don't like you because when I face a man like you that's what I do Muhammad Ali namugamba bintu bingi namugamba Foreman I was hurted before I lost the belt before I humiliated before I lost everything naye ebyo nabyoyogera wali osudde ku musipi nedda baali bakubyeko nti nedda eyo power gyoyogerako wali ogitesitinzeeko nti singa gye trainings bwe ntuuka wa tekola olina ansa ey'okubiri nedda naye okumanya nti hapahandi yali ku Muhammad yali ku Foreman business yali addukanya business za Muhammad Ali ye yagenda mu ddwaliro eryo okumpi n'afuna bannansi n'afuna wadi n'abateekateeka n'abuukinga n'ennyonyi if Muhammad Ali was hurted badly bannansi abasooka omukolako first aid be bano bamuteeke mu nnyonyi agendewa e France ye kategori gye nkulaga nti ne kampu ye yali ekola ki naye Ali baamubuuza n'agamba nti only 3 people myself bali 2 people myself and my wife Veronica fwe twatumanyi nti tugenda kuwangula naye ngumaliza mu myaka egyegera maaso nga Foreman yalina emyaka nga 46 luli yalina 25 baamubuuza basigala ku pana abantu abo basatu Muhammad Ali Foreman Frazier ne bamubuuza ekyali Zaire n'agamba nti Muhammad Ali yatta kaliya yange yonna I was powerful strong young feared whatever nanga ne Muhammad Ali yambuuza ekibuuzo mu lawundi ey'omukaaga kuba bwe baatuuka mu lawundi ey'omukaaga yayimuka n'awanika omukono bw'ati mu bawagizi ne batandika Ali bomaye kitegeeza Ali
oyo mutte busi kakati bwe yayimuka mu y'omukaaga n'akola bw'ati ne batandika okuwevinga n'abuuza foreman olina ekipya ku byonna by'obadde okola tulwanye rawundi 6 naye waliwo ky'osigaza foreman yagamba nategeera ndi mu kifo ekikyamu mu ssaawa enkyamu era we namanya ndimaze okuluzinga ki belt kakati bano abasajja bano bonna b'otunuulira why they hate Kyagulanyi yalinnye mu life yaabwe omugaati omwana yagulinnyamu life va ku mugaati bagagga ne life mwe muntu okutambula nga ow'ekitiibwa tebakyatambula nga babitiibwa ate bakulidde mu mbeera embi bali mu baana abato abateeguya babayisaamu eggaali nga bakola bayita eggaali singa bakulidde mu mbeera zaffe nga bwe twakula osirika busirisi n'omutunuulira n'omubuuza n'okola ki gwe nekikusigala muki ne bamuŋoola bajja muŋoola ku stage bajja muŋoola mu jaamu bamuŋoola gyagula ebintu ku kyalo kwegamba embeera ebeere nga si eri kinakugamba nti bano abasajja bonna bajjidde mu kiseera ekikyamu mu ssaawa enkyamu kakati abo bonna boogeza busungu omuntu abatidde kaliya yaabwe ye Kyagulanyi. That's the reason why omuntu oyinza omubuuza ekibuuzo n'ayogera ekintu ekikubalaata naye nga takimanyi Kyagulanyi ayinza okulabika enkya ne bagira bamukuba emigo okakana ng'afiiridde mu kkomera. It's very easy in Africa. Bane abantu tebakinze kyova olaba nze mmanyi Africa abantu baleme kulowooza nti tuli mu nsi ndala eno ki in Africa nga mmaliza waliwo omwana yajja mwana wa mwannyinaze ali Bungereza basula ku fulaati ebugoloobi kati maama bavaayo bajja mu tawuni kati saawa nga 3 nje bakwata omubbi asikambudde obuyindikeeta ku ki agenda okula omwana mu fulaati nga emigo gikaaba wansi agenda okutunula nga kye bakola omusajja yakwata essimu ey'omu nnyuma n'akuba nga bw'akaaba bano bagakikintika I come back home come is a terrible situation I can manage badduka emisinde bakomawo ewaka n'ababuuza mu Uganda temuli poliisi mwana myaka 6 mu Uganda temuli poliisi bayinza batakuba omuntu okutuuka bwekityo mami I want to go back home they forced omwana bamuzza ku nnyonyi omwana yadda kuki kuba bwomanyi omuntu akulidde mu bazungu muddugavu si musungu maama mutoolo taata munyankole bamuzza ku nnyonyi bagamba onzizza eyo ngende kuba bano balina puroguramu zaabwe omwana bamuzzaayo n'addayowa kakati omuntu afaanana bw'atyo Afrika tagisobola kati tuleme kwerabira wasigoma baleme kwerabira nti tuli mu Afrika okitegedde simple omusirikale kubagenda okusooka okutuma okukwata Kyagulanyi ayinza okuba nga agamba nti oyinza otya okujolonga gavumenti yaffe okutuuka ku kino first of all ffe nnyinnyinyi abakutte ebifo ebinene tubadde 0 kafamire tegulanga teyakisanga ku ttala ya mukono twakisa tadooba olwali tusula mu nnyumba ezitalina akamanyina mu ggwanga wano ng'ogyozanyira ku pulezidenti wange bwe bakunsirika okutuba obusiru bwange buyinza okunsambya samere nkusamba awabi naye ng'oli akuntumya okukutwala okubuuza takugambire genda omusambe wabi naye mu ddakiika ena walapa omwana gwe bakubira wali eri awo nga ku Crest King ebigala bye bamukubanga buno kakati oyo ategeera atya oyo omwana Mukama Katonda yamutaasa mulamu akyatateyafa naye nze nali manyi nti awedde ekigala yakifumitanga buno kakati leka kudalira ku musajja bw'atyo okitegedde asooka atunde Besigye uyo bakimana mukime naye ng'ate Besigye dokita waffe eyaleka omulimu ogugwe ate ayitibwa yagulekayo bulesi najja n'akola ebisuubi byonna byonna ng'atonga abantu na buso olutalo najja n'alulwana n'alutuuka n'abeera prokamisa afiira mu kkomera kati lwaki Kyagulanyi tafiira mu kkomera wano omusajja bamuyitanga bamuyita yali Sani Abacha eyatta omusajja gwe bayitanga Chief Abiola ye musajja mugagga omuyitirivu e Nigeria talina kyatalina ne bagenda bamuyingiza ebyobufuzi bya Afrika ebyekisiru ni yabirangawo waka omwali omusajja yali muzungu yamukyalira oba yali musajja muzungu amukyalira habali awo waka agenda okulaga ennyonyi egwa wali nagati oba abaana bava ku shopping Bungereza oba bava Dubai mudduka vali Nigeria naye omugenyi munnamawulire alaba ennyonyi zigwa abuuza ate ti abaana balabika ndowooza oyo omwana akomyewo ava ku shopping tabirinako ne bamuyimbalimba n'ayingira ebyobufuzi
bw'ayigira ebyobufuzi n'awangula akalulu ke n'adduka n'agenda e Bungereza abazungu bamugaddayo akwateko yamutta Abiola yafa. So kati bano baleke kuleeta bibuuzo bintu nze sibyetaaga ebintu bifaanana bwe bityo saagala kwogera nga atali munnayuganda kanjogere ngo munnayuganda nze Africa ngimanyi okufa kwa Kyagulanyi si yayisooka abantu bafa ne bagenda gavumenti esigalawo n'abafa kwa Amini bwe batebagenda abantu bafa luumu kyebagala okugamba nti Kyagulanyi azitowa nnyo okusinga luumu teyagenda luumu yagenda eyamutta gabaga nti yamutta Amini yafa bulwadde bwe ng'ali Saudi. Yes, kakati bano abantu baleme kuguzanyira ku muntu. Omuntu aba yeekengedde n'agamba wano wayinza okubeerawo ekizibu kansooke neeyogomemu nze sinza mukudaalira komawo wa gavumenti gy'olumba yakiyeekera ekugambye luwe etwaleka miliyoni y'abantu ng'efudde katono omu ate ng'ayagala tusuuza bye tufunye. So nga tumaliriza mutabani wange Wamala nze basegona ng'abo baleme kubeera na busungu bususse obusungu obwo bubi obusungu obwo abantu bajja bubateekako abantu basirika busirisi kitegeera first of all buli bumwogera ekigambo ku Kyagulanyi bano abaana bakyali wansi balwadde mulimu n'omuntu awulira obubina okusinga Kyagulanyi by the way okitegedde mulimu awulira obubina okusinga ki kuba Kyagulanyi musajja muyayi wa kibuga agijaga kyayise katupange ekiddako naye ono omwana obulamu bwe bwonna yali akimanyi eriyo omwana ali mu kkomero olwaleero awulira ajja kukoma wala be social media ezo ng'oyogera agenti ono gayi bulijjo naye bw'ati munaha. So abakulu tetujja kusukkawo awo tunaakwatagana waliwo programu gye twaleka emabega lwaki demokrasiya si wa Africa ya lwaki Africa si ya demokrasiya why Africa is not for democracy and democracy is not for Africa. Twagireka emabega wali ne tujja kugiddira tulabe lwaki Africa eremeddwa emyaka oba ebbanga lyonna olugendo lwetambudde okukakasa nti ddala kituufu demokrasiya waayo era eriwo ku lwa demokrasi na lwaki kiri mu nteekateeka oba kiri bwekityo kati tujja kudda naye atakumira mpeera batukuumire. Amina. Uganda y'enkya